ku bitundu by'eggwanga ebisinga okusoomozebwa mu by'obujjanjabi olw'amalwaliro agasinga obutabeera mu ddagala ekyongera okuteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga. Embeera eno ewaliriza aba Rotary Club ya Kampala North okudduukirira amalwaliro g'ekitundu kino n'ebikozesebwa okuyambako mu kutaasa obulamu bw'abantu mu kitundu kino. Mu biweereddwayo mulimu ebyuma ebirongoosa amannyo, ebyuma ebitereka omusaayi, ebirongoosa abakyala ab'embuto n'ebirala. Okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti y'e Buduuda Kamoyi Wasunguyi, abantu b'omu kitundu kino beetaaga nnyo obuyambi ekika kino kubanga ensozi zikalubya nnyo eby'entambula ng'abakyala ab'embuto oluusi beesanga nga bafiiridde mu makubo kyokka nga ne mu malwaliro tebasangayo ddagala limala. And I must say that we are very, very grateful and honored to have this opportunity by these good Samaritans who have come to help our people in Buduuda. Pulezidenti wa Rotary wa Kampala North Ibrahim Kasirye agamba ebiweereddwayo bimazeewo obukadde obusukka mu 135 era nga byakuyamba nnyo abantu b'e Buduuda naddala mu kiseera kino eky'enkuba ekisinga okubasoomooza. People find it hard to use the facilities that are in this district. The people live up in the mountains. The hospitals are down this other side. So we found it helpful to come and support these communities. Akulira eddwaliro ly'e Buduuda Tegeka Silivia agamba babadde basanga okusoomozebwa olw'ebyuma ebyavayo gavumenti okuba nti bikaddiye nnyo ate nga n'ebisinga tebikyakola bulungi. Especially ebyuma ebipima pressure tubadde tetubiina, ebyuma ebirabirira abaana abatanaba kwetuuka. Naye katufunye guno omukisa ne babituweereza tugenda kwongeramu. Ono agamba olw'ebbula ly'ebikozesebwa beesanga nga ku baana abataano abazaalibwa basobola kutaasaako obulamu bw'abaana 2 bokka ate nga 3 beesanga baluguzeemu obulamu. Kati ku baana abazaalibwa nga tebanaba kwetuuka nga 5 tuyinza okufunako abaana nga 3 abafa. Naye kasita tufunye bino ebyuma kiba kitegeeza tusobola okulabirira abaana bano bonna. Bwe tweyongerayo ate bo abasungu